Yes, tukyagenda maaso n'omunyo live ziri 35 ezekusawa emu eyakawungeezi. Tukana kutandikira mu bitundu eby'emuyenge eyo. Muyenga kitundu ekirimu abalodi ate era nga kirimu n'abantu bamufuna mpola oboolya obuyinza okuyita abageto balina okusomoza okwenjawulo mu byokwerinda mulimu obubinja bw'abavubuka obulina eggaali ze butwalira abantu abo n'okubatuusaako obulabe. Ddala mu kiseera kino nga bagenda mu bikujjuko eby'ennaku enkulu. Olwaliro tubasinkanye babadde mu lukuŋŋaana olw'ebyokwerinda n'okwogera ku nsonga ez'enjawulo. Bemulugunya ku mmundu ennyingi eziri mu bantu abagamba tebamanyi oba ziri mu mateeka oba teziri mu mateeka. Katubirabe ebiri mu bitundu eby'emuyenga. Abakulembeze ba Muyenga, Namuwongo ne Bukasa balaze obweraliikirivu olw'emmundu eziyitiridde mu bantu era nga baagala abatwala ebyokwerinda okubalungamya. Naye mu bifo ebisanyukirwamu waliwo abantu abajjamu nga balina emmundu. So tuyite komiti tuyambeko establishing emmundu ezo zivaawa. Kati kye tulina okwe-establishinga emmundu eyo yagifuna mu makubo matuufu kuba kisoboka omuntu okuva ebuziga najja emuyenga naye nga yayita mu prosesi yonna ey'okufuna ki ey'okufuna eyo emmundu. Era nalikumenyeeko omuntu omu emyaka mabega kwe naye yasemukamuwa yasemuka mu kitundu naye prosida yali etambula bwetyo naye kati sawa zino simanyi oba bituuka bitya ogenda kulaba omuntu alina emmundu. Bano batidde naddala mu biseera bino ng'omwaka guggwako nga ssentebe wa LC ey'okubiri Yasin Omar bwalambuludde. Abantu bagenda ne basaba license ne bafuna muntu naye tebayita mu rusika tetumanyi bazifuna batya. Mu nnaku ziwedde waliwo bayiriitira badde bajja mundu mu mabaala. Akati bazifuna batya. Alambuludde nti n'ebifo ebisanyukirwamu ebimeruka buli lukya nabyo baagala KCCA ebiteekekekomo. Baala ziyitiridde muno Muyenga kati Muyenga efuuse nga kabalagala dda era abatuuze beeralikirira ate eno residential area. Baala ze tulina zimala ne restaurant tetwagala endala kubanga zireetera ne parking okupakinga mu makubo motoka teziyita bulungi. Abakulembeze bagamba nti obubinja bw'abavubuka obukuba abantu n'okubabba nabo bweyongedde nnyo mu bitundu byabwe. Tugenda mu Christmas saawa eno naye security yaffe ngaffe obuzibu gye tutera nnyo okufuna mu kikiru kyewaffe tulina abaana abavanga abavuga bodaboda osobola okusanga bodaboda emu nga biriko abantu 5 ate balina convoy. Chairman bw'onooba toddidde bikwekwete teri chairman atamanyi kitundu abaana enjaga we baginywera emisana nakati mu Katonga bali batudde dda era ba chairman bayitawo biyisi bati ne babatunuulira abaana abo ekiro bakola revenge. Ward administrator wa Muyenga Zimbe Po ku KCCA naye aliko okulungamya kwa wadde abakulembeze bano. Muteeko projects mu ngabala gye munaamukiziganyizaako batinge ekolebwako kati mumwe abaliwo so si abanajja mu maaso kukoza by'omu maaso tetujja kusobola bicontrollinga. Bya Muhammad Wamala ku Salt TV Omunyo.